nsaba mmwe abakristiani Abasodokisi olunaku luno tulwekwate kubanga kwe tusinziira okujjukira ne bannaffe. Nsaba mukkirize nzijukizeemu nti nno nga tujjukiza ebigendererwa eri gavumenti naffe okubyejjukiza eby'omugenzi Archbishop Yona. Mu kumuwerekera waliwo bingi ebyasuubizibwa ate ng'amaze okuva mu nsi. His Eminence Archbishop awamu ne Archbishop w'e Nairobi waliwo ensinkano ezasinkanibwamu Pulezidenti. Nsaba enteeseganya n'okwogera kwonna okwaliwo ebigambo ebyo Pulezidenti abiteeke mu nkola. Omwagalwa waffe Pulezidenti yatusuubiza okukulemberamu fundraising eneeba ey'okuzimba kathidro yaffe ku Lubya. Ate mu ddoboozi lye erimu yennyini muvuunike lye yatema n'asuubiza okukwatagana kw'abo abaali bayingiridde ettaka ly'Ekirisiya. Eggwanga liri mu kaseera kazibu, ab'amaanyi batwala ne bawamba. Ssebo tusaba tukujjukize Pulezidenti omwagalwa waffe nti abasirikale bo n'abantu abalala beeko baana abakyali ku Lubya bakyatudde, bakyalinda omukono gwo oveeyo okwate ku nsonga eyo, emirimu gy'Ekirisiya gitambule bulungi gigende bukwakku. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.